abasumba basobola okwerabira naye Katonda otasobola kwerabira. Waliwo atagenda kwerabira era ng'ekikya kireeta otengeze ebbanga ddene ng'abantu bamu obujulizo ng'amati oba babujjawa otandika n'okulowooza nti oba bapanga bupanzi naye waliwo okwagala kwa Katonda okujja nga kujja gy'oli. Ogenda kuyingira mu nyumba ya Mukama osinze. Ekibiina ekikutunuulira kigenda kutegeera nti waliwo Katonda akoze ebikulu gy'oli. Kigenda kulaba ng'otendereza Katonda. Kigenda kulaba ng'oyimbira Katonda. Olw'okwewangayo buli lunaku. Olw'okwewangayo buli lunaku. Bwe noonyiikiranga newakubadde abalala bakwerabira newakubadde obaako okuziyizibwa oyinza okuba olowooza wabaddewo ekivume ku bulamu bwo. Mwatu si kivume naye ekiseera kituusa okwambulwako kyonna ekibadde kisitowa gy'oli olw'okunyiikira kweri Katonda. Olw'okunyiikira kweri Katonda. Mukama mulungi yeebazibwe. Bikula mu Isaya 49:15. Bayibuli egamba Katonda waffe tayinza twerabira. Abantu basobola okwerabira, eŋŋanda zisobola okwerabira, naye Katonda waffe tasobola kwerabira. Amaziga g'okaaba bulijjo ng'oli ku kitanda otunuulira abaana bo n'olowooza naye Katonda gwensinzaalibwa. N'otunuulira ennyumba gy'osulamu naye Katonda gwensinzaalibwa. Abakusekerera ne bayimba obungi n'oga naye Katonda wange ali ludda wa. Naye olw'okubeerawo mu maaso ga Katonda buli lunaku, Katonda agenda kuvayo gy'oli. Katonda agenda kulabikira. Katonda agenda kweyoleka. Agenda kukola omukono gwa kukwata olunaku olwaleero. Omusajja n'akwatibwa ku mukono. Bayibuli kati n'amukwata ku mukono gwe ogwa ddyo. N'amukwata ku mukono gwe ogwa ddyo n'amuyimusa. Bwe yamuyimusa n'omukono ogwa ddyo, ebigere bye n'obukongovule ne biddamu amaanyi. Awali amaanyi ge, awo omukono gwa Katonda we gwakwata. Bayibuli ega nti ku mukono gwe ogwa ddyo, omukono ogwa ddyo ge maanyi ag'omuntu we kali. Bayibuli ega nti ne bamukwata ku mukono ogwa ddyo. Simanyi maanyi go we gali. Oyinza okuba ng'ekyo kye kisaanusa okukkiriza kwe ne kubulawo. Kubanga amaanyi go we gali. Gayinza okuba nga ku bizinesi awo we wali amaanyi go. Nga bwo bizinesi bw'esituka owulira nga byonna bigenda kutereera. Oyinza okuba ng'awa omwana ge maanyi go, naye Katonda agenda kuvaayo akwate awo. Togenda kujja kusigala kyekimu. Ono omusajja teyasigala kyekimu. Ensi yategeera nti waliwo Katonda asinkana omulamu. Abantu bano bategeera nti waliwo Katonda asinkanye omusajja ono. Era bangi ne baga nti bulijjo Katonda amumanyi. Nga n'abamuyitako bulijjo abayiseko olunaku lumu. Kubanga ye yatta n'abaweereza ba Mukama nga batendereza. N'aleeta essuula embi y'okutendereza Katonda mu nnyumba ya Mukama. N'olwaleero ekyayogerwako. Nsomera Isaya 9. Tandika 15. Tandika 14 okirikawo. Naye Sayuni yayogera nti Mukama andese era Mukama neerabidde. Soko komeka olwa 14. Bayibuli nti ono n'agamba teekawo erinnya lyo nti Mukama andese. Put there your name that the Lord has forsaken
Mukama neerabidde. The Lord has forgotten. Naye Mukama yakutonda kusinza. But God created you to worship. Era okusinza kulina okutuukirira mu bulamu And obwo. worship has to be manifested in your life. Omwetekaawo Katonda w'ayita. You put yourself amidst. Omwetekaawo Katonda w'akwagala. Always put yourself where Olunaku lumu Katonda agenda kukutuukiriza mu ekyo kye one day God yakuteekerateekera. is going to make you reach where your destiny. Ng'omusajja ono yali mu birowoozo nti oba nze nalekebwa. Like this man was in a lot of thoughts saying, Oba nze Katonda takyasisinkana nate. maybe God never meets me again. Naye Katonda ng'akimanyi. But God knew. Genda mu maaso olwe 15. 15 Omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka obutasaasira mwana wa ndaaye